Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso gyegattako olwaleero jagadde mbabulire ka app kano kalungi nnyo naddala mu abalabi b'emipiira kati ng'olwayo tulinayo Man U wamu ne Spurs. Waliwo ka app kano ogenda kateeka mu ssimu yo ogenda kulaba omupiira ojja kulaba emipiira gyonna oba Premier, Champion, World Cup yenna ojja kuba omulaba ku kasente akatono ennyo osobola okugula data wa nusu 5 n'olaba emipiira. Jagadde nkakubulire ka app kano kayitibwa Yasini TV naye empandiika yaako ebeera YACINE ogateko TV. Mu Luganda osobola okukatula Yasine TV. App eno tugenda gijja ku Google naye okusookera ddala nga tonaba kujjayo app eno ku Google sooka ogende ku Play Store ojjeyo osooka ojjeyo app eno egiyambako. App eno eyitibwa YTV Pro. App eno eyambako eri gye tuyita Yasini TV. App eno gyonna okusuusa mu ssimu sooka ogijjeyo. App eno yo ojja kugijja ku Play Store. Genda ku Play Store genda basakingira wandiikamu nti YTV Pro egenda kujja beera ng'ogijjayo. Bw'omala ogiteekamu vaayo kati genda ku Google ku ssimu yo genda ku Google bulungi nnyo wandiikamu ekigambo ekyo Yasini TV ku Google yo ey'essimu yo. Bw'omala okiwandiikamu saakinga ku Google egenda kuleetera app yiyo Yasini TV. App eyo beera ng'ogiteeka mu ssimu yo. Bw'omala okugiteeka mu ssimu yo bulungi beera ng'oginyigako gigulewo. Bw'omala ogiggulawo egenda kukuleetera bwetyo nga bw'olaba. Awo osobola okunyiga w'oyagala noba kulaga buzito bwa vidiyo. W'onyiga akasuka ka sports kano ebeeraga bulungi nnyo 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 ekifaananyi kibeeramu ekiddi. Bw'onyiga ku 2 sports 720p awo ebeera yeddako endaga yaayo. Bw'onyiga ku kokusatu akali sports 360p era ebejja kulaga bulungi paka gweoyagala wonyiga. Osobola okunyiga kokubiri ka 720p koba onyigako data tajja genda nnyo. Bw'omala okanyigako egenda kubikula bwetyo nga bw'olaba. Kati nyiga ennamba gy'oyagala gy'oggulawo. Osobola okunyiga ku namba 1 ojja kusangayo omupiira gwe banaaba bataddeyo kati ng'ogw'olwaleero Spurs ne Man U. Nsuubira bajja guteeka wano ku 1 w'onaanyigawo oyinza okugusangayo nga bwe bagutadde. Bwe bataguteeka ku 1 bajja guteeka ku 2 naye nsuubira bajja guteeka ku 1 wano bwe bagenda okuguteeka kuba teri mupiira mulala gw'amaanyi. Bw'onaanyigawo omupiira gugenda kutandikirawo okulaga bulungi nnyo. N'olwekyo ka app kano kalungi nnyo kayitibwa Yasini TV. Osobola okukateeka mu ssimu yo n'obeera ng'olaba bulungi omupiira. Bw'oba tokitegedde osobola okujja ku WhatsApp yange ngenda giteekako awo naddala gwe mbulira gwe awulira olulimi lwenjogera beera ng'oteekamu app eyo olabe emipiira bulungi nnyo. Sisobola kuteekayo vidiyo nga ngiteeka mu ssimu olw'ensonga nti app ezo ez'emipiira tebatera nnyo kuzaagala ku YouTube, bamanyi okuziggyayo naye nsobola okukunnyonnyola n'okitegeera. Kyekyo mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso gyegattako mubeere bulungi mweraba.